Yes, Red Zone TV koli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osiibye nga gy'osinzira okubanga otulaba kyokola kya mutawaana nnyo webali kubanga otambula naffe. Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akkiriddeko wali mu bitundu by'e Kawempe okubeera nga ate akubagiza abafamire eya Joseph Mayanja oba Mayanja famire nga omanyi nti Jose Chameleon yasinze okubanga amanyibwa. Agenda kunjagala kubanga nkuwa ekyo ekibadde side yawo obeere ng'okimanya bulungi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu azze mu kifo kino n'abeera nga ate ayongera okubanga naye yeegatta ku bakungubazi abazze okubanga bakungubagira ekiro ky'olunaku luno lwennyini ayingiddewo mu mbeera eyo nga bw'ogiraba ngenda kubanga mbikuwa byonna ogenda kubanga obiraba kwe kasitoba nga weekuumira ku mukutu guno. Nyongera okubanga nkwebaza kyokola kya mutawaana nnyo essaawa ziri nnya ez'ekiro era Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingiddewo tanaba kubanga ayogera wabula byagenda okubanga abyogera byonna ngenda kubanga mbikuwa ate maasoko awo gwe kyolina okukola kwekumira ku mukutu guno obirenga bino byonna tobimisinga. Ayingiddewo mu kifo kino okubeera nga akungubagira abafamire y'Amayanja oluvannyuma lw'okuviirako omusajja amanyiddwa nga Mayanja Humphrey. Mumumanyi omusajja oyo mukulu w'abano ba Jose Chameleon. Mumumanyi oyo yafudde yafiiridde mu ggwanga lya United States of America. Yafudde ekiro ekikirisizza yafudde ku Friday ebitonotono ebimukwatako nabyo tunaba tubifunye tujja kubanga tubikuwa. So Robert Kyagulanyi Ssentamu zimu ku nsonga ezibadde zimulese mu kitundu kino era njagala kubanga nkuwa moment eno then oluvannyuma ngenda kubanga mbikuwa wabaawo byagenda okubanga ayogera obeere nga nabyo ate obimanya bulungi nnyo. So kolabe kano nzije tubeere nga tweyongerawo ababadde abuuza ku taata w'omugenzi oyo muzeeyi Mayanja abadde amubuuzaako awo ate nga Humphrey kigambibwa mbu yali kyaliiwe nnyo era wamulabye y'omu ku baasoose okupositinga omugenzi Humphrey oluvannyuma lw'okubanga afa. Kansooke nkuwome omuntu eno nzije tubeere nga tweyongera. okuba nti firo organize n'abalala bali ebweru n'okukola entegeka tulabe nti ebintu bigira ki bitambula. Kati kyewuunyisa nti lasiboni wange naye kwatuli ekyobutedde lasiboni wange naye agize ekigo mvudde wakuneko wansi neze waggulu simanyi wezeraku neetaaga saala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuzaako maama mugenzi kati Mayanja akomyewo wano naye tulina omukyala akutte ekitabo wano abakungubazi mwenna abasobola okuba ekitabo kino ate abakamera mudde eno n'abayebuuza basobola nabo sorry abakamera ffenna ekyo kimala ffenna tumala ekyo kimala kati tugende ekyo kimala
Papa. Kamera. Tumazeri katono. Jona katu aba kamera bagere. This way the Taata bakusabye tuuze kamera. Wait a bit. Tuli wa mukado. Soja. His Excellency Good Economy Dr. Jose Chameleon. Sabulanyi senta kuba Mayanja wamune palaso Kampala Mwana wetu sana. Ndio kwa mbanga kona hiyo. Jana wa mbanga. Green. All right. What blood, yeah? Can you start Chimali? Jeppy. Wamaliriza. Makona ijo. Makona space way. Makona. Space way. Wali wochita. Jangu makona jangu. Lights off. Kamera zimala. Lights off. Thank you. Space. Space.